Yes, for ADTV jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muri mutya nenda kubasaba mu subscribing ate munyigende kade bagita for ADTV ji subscribe ate nyigende kade mbebaza mwe nalambagamba nti muri bamanyi okubanga mugi followinga mbatumuleka abali Saudi Arabia ne mugwanga lya Bahrain ko sana mwe abasinza mugwanga erya Oman Bugingo Pastor Bugingo bamuli bubi omugambo ogwongedde okubanga gutokomoka ku social media ensonga zikyatabuka abuli lunaku olukya ensonga zikyatabuka abuli lunaku olukya Pastor Bugingo bamuli bubi ku social media jukira polisi yavude ne labulabana Uganda bonna abogera ku nsonga za Pastor Bugingo ne bagamba ati banaye bogerenga balina obukakafu abo bonna balumiza Pastor Bugingo nti yaso omukuumiwe bandi batebegendeza jukira banga yise mabiga banga sitono nnyo jeno otafiri yava n'agamba nti polisi tegeza negobera Pastor Bugingo byabagamba statement zaba wanti tezikwatagana statement enfu jeno otafiri jukira yakuli ebya security mu ggwanga Uganda yalabula polisi n'agigamba eyongera okubanga enunyiza ku Pastor Bugingo kubanga statement zonna zajiwa tezigatta aye nekira tebanakulaba nti balabye ku CCTV camera nti si yatta driver we balabula polisi jeno otafe n'abagamba nti balange mwegendereze nnyo musengeje nnyo statement za Pastor Rosias Bugingo musegendereze nnyo mukulu omuvubuka musajja mukulu amanyikiddwa nga Kunga Media muvubuka ono wa ku social media yavude n'akola n'akonfaminga n'agamba nti Bugingo gwe eyasse omukuumi wo yukira polisi kyejera buli banga sigwanvu yarabudde abana ku social media nibagaba naye mulekerawo mwenna balumiza Pastor Bugingo temulina proof yabalabudde ati negino otafiri yagamba polisi tenda kuvaako mangu Pastor Bugingo bwe tekumuvaako mangu ago nedda gino otafiri tiyakola ki kugamba tiyakiriza mu statement ya Pastor Bugingo gyawaayo tiyagikirizamu kubanga kisinga kwanga kikola kimala byonna polisi ina kufuna nka video ka CCTV camera keino kufuna izino CCTV camera mu motoka Pastor Bugingo mbanga mulimo CCTV cameras 360 zibalina okubanga bakozesa bala bitomanya weziba mwezi mu motoka ya Pastor Bugingo zinzo okuyamba ko polisi okumanya ekituufu kwekyo ekyaliwo kwolwo olunaku tebalina okukola ki tebalina okubanga bakola ekitali ekyo bannayuganda tebannakiriza jeno otafiri neti yakkiriza yagamba polisi terina kuva ku Pastor Bugingo mangu ago kubanga bayinza okukola kibayinza okumukwatibwa ennaku n'afuna kyosa okweta sympathy n'amukwatirwa ekisa jeno otafiri yagamba polisi terina kukola kirina kubigenderako ebisimanyanga bya kumukwatira sympathy ennaku kumukwatira kisa oba tupeti someone kubanga ndoza akumukwatirwa naku kondoza to feel sorry kubanga kulya muntu kale kumukwatirwako naku yes kubanga ndoza ku peti ha balinga jibakyogeramu mu ngeri bwetyo jeno otafiri yagamba tebalina kwatana kubanga bamukwatirwa ennaku n'okufiringa sorry gyali nedda ebyo tebana bikola kubanga tebana kumanya kituufu kiki kyaliwo kwolwo olunaku yasaba polisi n'agigaba balina okukisigala nga bamunoonyerizaako mpaka nga bazino talina musango jeno otafiri yakuli ebyokwerinda nga embagabye mu ggwanga Uganda essaawa zino yakuli abasirikale bonna eminisita y'ebyokwerinda yabalabula n'abagamba bannange era statement ya Pastor Bugingo teyagikiririzaamu mpaka n'akaakati akyamubuusabuusa ye teyagikiririzaamu Kunga Media mufubuka bwate bwakikoze polisi yabalabule n'abaana tebawulira tebawulira ngugamba kiri ku social media Pastor Bugingo nabagago no mwezi gwa January gwe yetise ate nno bakyamusabula bakyamuyisaamu egale ku social media tibana bivaako polisi ndoza polisi ade mayinti boza bwe naise kiragiro n'abamaji nti abaana ku social media banakendeza wa onye bwate bwakikoze Kunga Media yakikakase nagamba Bugingo gwe eyasse omukuumi wo ibwate bwakoze ibwate bwakikoze ate nga polisi banga sigwanvu yavuddeyo n'erabula naye abaana ku social media tebannakola ki tebannazikiza bagita for ADTV subscribe atonyigene kade Pastor Bugingo jika nakibagambyeko nakolego mu video zange zinako zine bagamba wana batalise bujulizi butegereka bwankukunala tebagenda kumuvaako bwana batalise bujulizi bwankuna ate obujulizi obuyinza okumala byonna kaba katambi kati wabanga mu motoka ye nga mulimu zi 360 cameras ezomu angles zisobola okuba ku kizikwata tomanya zinza okuba ku kizikwata
ziyambako poliisi okukola ki okubanga efuna obujulizi oba ekyo singa poliisi yekebejja akatundu ako wagamba nti bamulumbira ennamuŋŋoona ku Balagidde naye balaba nti oba wayinza okuba walina kamera kalugeze ezawaka oba kugamba ezawantu wonna wonna ng'oli yazigula oba ez'omu maduuka ng'aliwo yalina kamera awo kumpimpi tomanya yinza okuba kyekola kiyinza okuba nga kirikodinga babantu kye bafa kulaba nti muntu yalimirira ku luggi n'amukuba amasasi kimala ekyo kiba kimala poliisi ekakwata bunyi nekateeka ku social media bugi bazze bakola ki bateeka obutambi ku social media nimukateeka okwo nekasheyalingibwa buli omu ekyo kiba kimala walayi pasita Bugingo babajja kumuvaako naye ekitali ekyo nze sisuubira pasita Bugingo kumuvaako ku social media mpoziko aye poliisi ne bwe naaba egambye okukwata bamwogerako ndaba ejja kuba eyiwansano mu mazzi kubanga tejja kukwata buli omujjuki abasinga tebali mu ggwanga Uganda abasinga bali bweru wa ggwanga eri abali mu Amerika eri abali Saudi Arabia eri abali Qatar eri abali South Africa eri abali luddawa bona bantu banakubanga kwakiti tonakubanga bakkanya n'ekyo ekyatuuse okatambi kokka newe kaba ka seconds nga 3 akalaga nti waliwo w'emmundu yamulumba ekiro ekyo n'akuba amasasi nga bamulaga nti w'emmundu yali waawe ebbali lwama n'adduka kiba kimala kugamba nagwa bulungi nga bwe yabyogera wabinyumya n'agwa wansi w'emmotoka yes wansi mu steering wansi ono yeekweka nga bw'olengera ono bwe yakikoze oyo gw'olengera awo nga byonna akatambi neyo kaba kaddakiika kaka seconds 30 ne bwe ziba seconds nga 50 ne bwe ziba seconds 20 ziba zimala n'ekitali ekyo tebagenda kumuvaako mazima olaba poliisi yabalabudde naye tebawulira poliisi yabalabudde naye tebawulira pasita Bugingo tebannaba kumukkiririzaamu ku ebyo ebyaliwo n'endabirwamu ezo nnyini ziraga nti drill yazikola ki yazinyiga balaga nti si masasi kubera abasinga babuza gamba bemugunya n'amasasi ago kwegamba pasita Bugingo ebintu byo baba byo byamutabuseeko bagita Fad TV subscribe atonyigene kale comment section weeri abakabuntira mu comment section ate osikanenga ogifollowinga mbatumireka abali ebuffalo n'abasinza mu ggwanga erya Oman bagamba nti muli batabu nnyo kubanga mugyekumirako munaye kunga media omufuuka bw'atyo bwakikoze naye baaba ye bw'atyo bwakikoze ki bw'atyo bwakikoze baaba kikambwe pasita Bugingo bakyamuliwo ku social media mbebaza mbagamba nti mwenye okubanga munfollowinga mwena abasubscribinga ne munyigane kale poliisi yeetaga just katambi okukakanya ku bannayuganda ku social media ekitali ekyo bakyalumba pasita Bugingo mpaka